Noonya omwagalwa okutandikira ku myaka 32. Okudda waggulu. Okudda waggulu. Oyina omukwano? Omukwano nyina mungi nnyo era njagala nnyo. Oyagala nnyo. Kyanjawulo ki ky'oyina eri abakyala abalala? Omwami yajja kyaba yeesunga. Omwana ajja kyaba yeesunga. So kuwa omusajja keya. Nnyinnyonnyole keya eyo. Nnyinnyonnyole. So kubeeraawo mu budde bwaffe so munaazaako. Amaaso okumunaaza amaaso okumunaaza ebigere. Nasobola n'omukuutaako ku bigere oba omunaazaako ku mubiri gwonna ne mugamba tulako wano okunaazeeko olabika okooye. Kyensinga okwekakasa. Nayitako kale ewa ssenga. Naye kyakansula mu lutobazi. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 10. Kale twongera okubanirizaako nze Sonko Muhammad obulamu buli butya bulamu gyasinzira okubeera nga atulaba ensi eno nnene ensi ngazi buli omu alina gy'asinzira. Tulina abantu abava Sweden, tulina abantu abali America, tulina abantu abali Kenya, Tanzania, Uganda, wonna internet etuuka everywhere. Ate YouTube yaffe tulina abantu abatulaba ab'enjawulo. Tumina kugwa omwana ow'obuwala ng'oli mu kiyumba oba kitegedde oli Kadaama Bahausigalo Shagara oli eyo tuli mu Swaumu emirimu mingi omutera okugamba time ene y'ekisiibwe ebanga time gy'oyinza okugamba nti abawarabu babanga bali mu luwummula kitegedde bulungi nnyo. Kale ni leero omuwala gwendi naye oba omukyala gwe twagala beere nga atubuuza kutubeere ate nga tugenda mu maaso mbeera ya kilaavulaavu olunaku olwaleero tugenda kuba ntugera ku bintu eby'omukwano ebyalaavu tujja kubaako n'okwenoonya. Waliwo ali eyo oyinza obba ng'oli mwami ng'oli wekka nga n'omwana ow'obuwala ali wanene ekijuujulu ekinoonya omusajja oba laavu embeera ebeere ng'etambula why not. Kale nze Sonko Muhammad ogamba otya mukwano? Ebulungi mpozi gwe. Eyo oyogera mpola. Olira nga bwenjogera ennyo oli alina obba ng'akuwulira. Ni bulungi mpozi gwe. Ejja kwongera ku ddoboozi tubeere nga tutambula. Abantu baffe nyongera okubajukiza ntukola airport pick-up soka okomawo mu Uganda tambula naffe bulambalamba kazanyo kabeere nkatambula malidaadi saana. Erinnya lyo ggwani? Manya nze Nanyonga Grace. Nanyonga. Bananyonga ababeera beddira ki? Tweddira nnyo. Beddira neeyongera eddoboozi yogera nnyo yogera mpola. Bw'ona yogera empola tujja bbanga batakoze programu eno nga tebabiwulidde. Beera ng'oyogera nnyo. Mweddira nnyonyi? Tweddira nnyonyi. Okay. Abennyonyi babeera bazzukulu baani? Bazzukulu ba Mbaziira. Bazzukulu ba Mbaziira. Oli Muganda ebyaddala? Ndi Muganda era. Okay, muzzukulu wa Mbaziira gwe naye olunaku olwaleero tubuuzaako embeera etambula etya ggweyo? Embeera si mbi era si nnungi okusinziira nga namwe mugirabe. Okay. Tuli ffenna oli mu mukwano? Siri mu mukwano kuba sina mwagalwa. Tolina mwagalwa? Obulamu butambuza otya obw'omu kubanga oli bw'omu ddala riri? Butambuza n'ekitono kye mba nfunye. N'ekitono ky'oba ofunye? Bw'oba tolina ky'ofunye obulamu tebuyinza kutambula. Tunyonyolemu tuba nkola mirimu bwe giti nsinga kuwangalira mu bitundu bwe biti bwe bityo. Singa kuwangalira nnyo mu butale. Ekitundu gy'obeera? Ekitundu gye mbeera. Mbeera Kawempe. Mbeera Kawempe? Okola mu katale? Okay. So nina omuwala gwendi naye wano eno twagala tubeere nga tunyumyanyumyamu. Wali obaddeko mulaavu emabega? Nagibeerako emyaka nga 6 emabega egiwedde. Ng'ovudde mu bufumbo. So si tetwogera ku bufumbo, twogera ku laavu, ene laavu. Omukwano omuntu ali mu laavu. Oyinza obba muwemeka omukage emabega wali mufumbo naye katwogera ku kyalaavu. Wali obaddeko mulaavu. Wasembayo kubeera ddi mulaavu ng'olina omwagalwa?
tunyumye embuzi beera free tubeera free tubenga tunyumye kibizo kinene kinene kitya mukwano badde muyaye omukwano sitera nnyo okubeera mu bintu bya laavu kulwaki n'abasajja ababa baagala laavu nabo sitera basanga sure otera kusanga abasajja baagala ki bw'otasanga abasajja baagala laavu ebyaddala sajja ntera kuba na bakwano bange nga bakwano bo bwe tutuuka mu nsonga ziri era zikola na mikwano gyo era amalafuuka mukwano gwange amalafuuka mukwano gwo so wabeera mukwano gwo waddala then nga mutambuzaako ne ku nsonga ziri era kati nga obimanyi era asooka fuuka mukwano gwange netumanyi tutambuza ensonga ezo ndoza nange nfuuke mukwano gwo oba ensonga ezo ebiseera ebimu nga ziba zinyuma nga ziwummuza ebirowoozo and so on so okulabika bwoti nga bw'olabika okikola otya neefaako mu biseera byange eby'eddembe so eby'eddembe weefaako nofuna ka make-up nokeyisaako akaviiri ndaba olina ze bayita dread ezo otera kukola biki ebiseera eby'eddembe otera kuba nga okola ku biki byokola biseera byange eby'eddembe sirina nnyo mirimu gye ntera kukola tera kubeera awo nendaba ku tv bwentyo biki ebisinga okunyumira mu life eya bulijjo njagala nnyo okukyakala okuba pate mabaala njagala nnyo okgendako mabaala nenkomawo nga ndi musanyufu nebansangayo nendaba ku bantu buli omu nendaba kusanyulira abantu nange nenkomawo nentwalirako ebirowoozo byange omuntu alaba programu eno olunaku olwali njagala okubategeeza tuli mu programu tulina omukyalo neyantuukiridde nagamba sonko nkulaba obaddeko n'abantu bangi oyambye abantu bangi oconnectinze abantu bangi mu bifo ebyenjawulo naye nze wondabira wano mukono gwo kayidde guli waggulu sambwoti nze wondabira wano nti ndi singo oyo oli singo lwaki oli singo koya ate ndi singa ndi searching noonya singa funayo omuntu ayinza okunjagala ndaga kulaavu nandaga ku mukwano nambiibita ndi so on nange nyinza okuba nga onnyambe mu bulamu bw'ensi eno koze bwe kiri nti kwanza tulwaki nkumma waazi era abadde aga tukole interview naye wano eno tukole kye bayita singa and searching ebyabanoonya so anoonya ayagala omwagalwa naye sitole eno beera ng'ogitunulira step ku step tubeere nga tugitambuza mu maaso awo tomanya ayinza okuba nga ye namba yo oba lwe lubiriizi lwo ng'omwami yali ebyo andaba ogwenga okola programu ebidirira bijja kuba byammwe kuba this time round enamba tujja kukkiriza omuntu asoma enamba ey'essimu mukwatagane ebigenda mu maaso eyo si bivunaanyizibwako tegedde bulungi nnyo kuba ojja baofunye enamba y'omuntu direct pozi nga gwe yayinza okwagala okumanya ekisinga ogambe omuntu nga sinakumulumba sooka onzibireko then you never know naye mba nga mukwataganye direct kiba kyammwe eyo nga muba mukitambuza okay so ogambe waliko omufumbo olinayo okukubaana nyinayo abaana babiri ki ekyakujja mu bufumbo lavu yasookera ddala yaddala bufumbo nogamba ate katika obuveemu ki ekyatuukawo omusajja yankiitinga nnyo yakukiitinga nnyo kyebayita obwenzi walina obukakafu nti omuntu akukiitinzeeko namukwatanga era si gumu oba ebiri ng'omukwatira ddala mu kikolwa osanze ka message mu ssimu oteebereza nti alabika ayagala neighbor musaze neighbor nga bayimiridde tuwe sinari yemu yali enzibu ennyo gyotuuka n'ogamba akati nkyankiveemu yali enzibu ennyo yakomangayo waka abayakebakawo bakyala be ne bamukubira essimu ne bamuyita n'asituka n'agenda ng'essimu ayogera ku ssimu woli oba ayogera mu bubba essimu yayogeranga kubeera yalinga musajja era ng'alina okwogera ku ssimu ate gw'otaabuuze nti oyo ani akubidde essimu ngamala fuluma agenda naye nga gwe omuntu omukulu ng'oba okitegedde nti kati ayogedde nagwe okitegedde nti kati ayogedde ne mukyala era agenze so ntukataye nolaba nti omusajja abalayika abamutwala tokyamuyinako powers kumugamba nti wayita ova ewaka nali so amugaana nti tova ewaka kuba ye musajja naye nze nalemererwa mu mutima gwange nemuviira nosala nogamba kuveewo ate oyinza okumunenya naye nga naawe oyinza obba tewalikiriya nga naawe yakulaba message mu ssimu nawe olina bozungazunga nabo naye nayagala abenga akwesasuza ate gwe n'okitwala bubi nebyononekera ddala saayendako nga ndi mufumbo wali ng'oli real nga byaddala nabeerawo era nga mwekuumira ng'omukazi omufumbo waalina okubeera ewaka naye okumira bbaawo
kale wadde ebibi bibaawo ku sayidi ne wabayo ebirungi byinza okugamba nti banga ne maana omwami wange at least wali ekirungi kyali kino yinza tubuulirako abantu ne bogerako bibi byokka so tubuulirako okwo gwe n'oba wanjawulo banga lina maana omwami wange siina kibi kyemwogerako kiri awo kuleka obwenzi buli kimu nakifuniranga mu budde yankolerako bizinesi emirundi 2 nga bwogisuulira ogikuba ekigo yakola yesooka n'ogikuba ekigo nankola neyokubiri naye nenjikuba ekigo nga ogikuba otya ekigo waziryanga olyalinga dduuka ng'olirya omwenge n'ogwenywera soda byonna kiki kasooka kaali kaduuka kale nga nkali ate nga nkawaako nnyo okawaako nnyo batya abe waffe okuba ekigo naddamu n'afuna sente nakukolera akalala naddamu n'afuna sente nakolaka bizinesi yakalala tukolayo akabaala bwe nanyigangako naye omwenge nzijja ngwenywera bwewanyiganga noga kati kangende nesasuza bizinesi omwenge nzijja ngwenywera bizinesi ng'ogyesasuza weerabidde nti bizinesi yalinga yo nga erina okuyamba anti awo nabanga nyina obusungu kati ate nga nyina kunywa ku mwenge nzikakkane ate nga tosasula sente zaago oba muga nti mwami mpa sente ngunywedde ate nga ajja zikuwa yagambyeko ogunywe ako nako ne kagwa n'aŋŋamba nsooke ntulemuko ewaka ne ntula mpaka era we nalaba nga bikyankalanye nennoba nonobayo ebintu ate nga tebyali byangusaire kasinga tunanga tufunye omupya omwami tonyiigenga nga naye akoledde akabaala akalanira n'oguwuuta kati nabonerera sisobola kuddamu kunywa olina emyaka emeka? N'emyaka 27. Myaka 27 okyali kito kitotototo oli wa tribe ki? Oli Munyarwanda. Oli Munyarwanda omuganda nate weddi anyanda babera beddira oba wayingira Munyarwanda bemtiyana tweddira banyabe emitono so wayingira noga nkufune at least omuziro nawe kwata kuwaki nokwata kubazukulu bambazira abinyonyi nofuka wanyonyi tuli banyonyi tuzaliddwa muno mu Uganda okuba emitiyana eyo okay kale so waliwo abantu bafa abatulaba bwe tubanga abagambe nti tunoonya omwami oyagala omwami ng'afaanana atya mu kusooka by the way before that wafumbirwa ng'olina emyaka emeka emabega? Yalinga 18. Nga 18. Biki ebisinga okunyumira ng'oli mu laavu n'omuntu nga laavu omuze gigwamu ebyaddala wakati bw'otyo ogiguddemu? Ebisinga okunyumira byoga nsinga mba n'omwami wange nakola bino omwagalwa wange aba mmaze. Nyumira nnyo okutambulako n'omwagalwa wange mu bifo ebisanyukibwamu. Ebbaala oli mukubi wa bbaala? Nyumira nnyo okubeerako awo naye ne tutula ne tunyumyamu nga tumaze okulya ng'ekyemisana ng'ekyo ne tunyumyamu era ng'abaagala naye babeera. Kati ebyo byakungulu tuyingireko mbyomunda okitegedde tuyingireko mbyomunda biki byoganda naye bwe bankola kino bannange Allah sabula emboozi program ya lunaku olwaleero y'abantu bakulukulumu oba omwana waali in fact era omwana tebimugasa ebyokusaakinga kuba tagenda kufuna mukyalo yabakulukulumu kati so tugende mu maaso mubyomunda uncensored mubyomunda byamulyo mu kisenge era tuyingidde ekisenge kati olwo tuli mu byabaagalana kuno this time round nyumirwa nnyo kale nga tuli mu kisenge nyumirwa nnyo musajja nkubye kacyabalye akabikebikkeko kakogedde konna osobola okubyogera mulimi ng'olubikkabikako ako kamaze tokaddamu tuwulire kirala ekirala ekirala kinene nnyo okusinga ku ekyo kyogera osobola byogera ng'obiwumbawumbayo omuntu mukulu ajja nnyo kale n'omusajja ayitako ewa bakuli bakategedde tugende mu maaso manyi twagala ofuna omwami ngaayo menga nti sonko yakotogera pese natumaliza no ku YouTube tujja kola uncensored walinga bijja direct wali ku TikTok tugende mu maaso nje mu omwami ngayitako ewa bakuli tuwe ne ekirala n'omusajja asobola okwala okukisingako kise zikunyumira nnyo ku mumwa kuno
nawuwa ne mu bulago muno bomuti newe wala ne matu yebyo kati so omusajja nga solo kisinga ko matu biki mu nyindo webiti oyaja banko wangu de buwanguzi okay program y'abantu bakulu nako lwalero twagalize omukyalo ono bwotwa solving ebizibu ebirala lwaki ekyalaavu mwago omukyatu muleke afe depression bakita batya kyalaafu obwomu oba mwagala omukyala ayingire embiri ebya sitaani adde ku bakyala banne nga tabaami gye muli then why not tusobola kikwasagana kino mu ngeri emu oba endala okay ebyo bibyo byoba oyagala ate gwe omuntu abeera gyasuubire kimwami gwonoonya byogamba nti nze kituuka ku kino tutandikire ku byawa bweru era nti omwami musuubiza kino ebintu ng'ebyempisa mmere okufumba tutandike ku byawa bweru tugende nga tuyingira mpola mpola paka mu kisenge mwami asuubire ki omwami byejjo mukolera nga mutambudde nga muli mwenna mukwano tuli mukwano yeah. nga tuli ewaka waffe byonna mukwano ng'okuyonja omwami okufumba emmere weebityo saagala kobbira bigezo weebityo era nsobola omufumbira ku mmere weewaane okutwaliza ewamu so omufumbira ku mmere nenjiboobeza so omulabirira kuba nange njagala omwami omuyonjo yeah. so omufaako n'empisa nnyina olina empisa ekyo kikulu nnyo kati tugende nga tuyingira mpola mpola kati gwe biki olina omwagalwawo byogamba nti omwagalwa wange obozze tutandikire ku mubiri gwo kikyeweewulira noga nti ze ku mubiri gwange nze nina enviiri nze nina kino weewaane ng'owaana omubiri gwo omuntu agenda okujja kuba luwo akulengera mu kifaananyi nga takakasa ddala yoyo oba si yoyo weewaane kikyosinga okukasa ku mubiri gwo omwami kyaba asuubira tunyumye ebeera open ye tukole programu ngeri open saagala abantu bagane tunakase bukasi kuteeka mu programu ku mubiri gwange nyina ebbeere era ebbeere ekakasa ebbeere likyayimiridde era okusinzira emyaka gyange likyali mutima gwa mbogo si mutima gwa mbogo nnyo naye likyaliko ennyama terinalebera terinalebera ekirala tuwa ebintu ebirala nga bibiri oba bisatu ebirala ne figa era nnyina emmala figa gyolina gye bayita figa waati sigimanyi wabula tomanyi bulungi naye like kyomunyinakuko kyekyaha tuweyo ekirala kimu ate kakkala ndaba olina kakkala ubaako weewaane pozi n'ekirala ne kala nyina naye nga si ya bizigo eno kala yo yaddala toli wa kizigo kala yange yaddala omwana munyarwanda ndi munyarwanda okay byebyo then twongere kati tugende nga tuyingira ekisenge munda okukuwaanako wano wabweru tuyingire eri munda osinga kwekakasa mu biki omwami ajja amanye nti ekyana kyennumba bwe tutuuka wano subhanallah programu eyolunaku olwaleero y'abantu bakulu nyongera okujjukiza nti kola airport pickups oba okomawo mu ggwanga lyaffe erya Uganda contact me enamba y'essimu gyolaba ku screen yo 0706 79 47 29 enamba y'essimu eyo naba gikozesa bulungi nnyo nja kujja nkupinga ku kisaawe entebe mu mbeera y'emu Betty Stacha ne Betty Studio ku nsonga y'ebyokunyirira weekwate Betty ojja kuba ng'otambulira ddala bulungi nnyo malidadi saana nyongera okujjukiza Senga Buti eddagala likwatagana n'ebintu by'omu kisenge akina musajja wenyoma musaizi wagala kwongerako okugeza kuwanvuya kukalubya Senga Buti eddagala alirina mu mbeera y'emu omusajja otambulako katini n'ogweri amanyi g'ekisajja matono okubamu kamu toddamu kaakubiri olwawo okuddamu Senga Buti alina eddagala ery'amaanyi g'ekisajja mu nnaku 3 ojja bbanga oli malidadi saana naye ate abamu abalina emibiri egyangu ne bw'oba nga wakalikozesaako jawulira nga laikotandisa okugeininga kitegedde bulungi nnyo omukyala ate akyalira nsiko obikola byagaana weetaaga kuyambako Senga Buti eddagala alina oba asobola okuyambako consultation counseling n'ebirala Senga Buti ajja bbanga akuyambako yampa olukusa mbeere nga mukolera delivery so kyoba okola kwata namba yange y'essimu gyolaba ku screen yo eri 0706 79 47 29 for consultation n'okudelivaringira eddagala ku bodaboda yaffe mugimanya bali ku TikTok tujja bbanga ndikuleetera awo ewaka
ayagala okukuyambako kubeera ng'obikola nja kubanga senga buti mu kutuusako bulambalamba abeere nga akuyambako beere ng'obikola bive ebiwanvu wowe ebiti okitegedde kale eddagala likwatagana n'ebyo mu kisenge byonna ne simensioninze kumanyi kwongera ku mazzi ag'abakyala ago n'ebirala byonna kale katugende mu maaso tuyingire ekisenge mukwano kiki osinga okwekakasa bwe tuyingira munda awo tubyogere nga tubibikkabikkako okwo samuhawe aba YouTube kubaako abaana abato kyensinga okwekakasa nayitako kale wasenga naye kyakansula mu lutobazi tugende mu maaso kikimu tweyonga bisatu neera kweyonga bisatu oba ekirala ki n'ekirala kyensinga okwekakasa sina kuba na musajja nankyawa nafunako ku buswiti ekitegeeza obuwoomi buba buyitirivu olwo kyoba otegeeza gwatera okukyawa nze ntera okukyawa tulinayo ekirala sinayo kirala Okay, program yaffe eno lero tukoze program y'abanoonya ne tukikola in the different way tubirambulula tutematema ensonga mukyala yankubidde essimu nangamba Sonko nyamba nkulabye oyambye abantu bangi nange nyamba obuzibu bwange bwangu nnyo seetaaga ssente seetaaga kyobula neetaaga kufuna mubeezi omukwano oyina omukwano omukwano nyina mungi nnyo era njagala nnyo oyagala nnyo geza kutonnyina ku mukwano gw'olina gutonnya gutya biki bisobola okukolera omuntu n'awunga buwunzi n'aba nga takyategeera nga n'omugamba busuubi bwe bulaba bwa green agamba bwa buluuze ndabanga obwa yero ekyo bakikola bakinyonnyola batya ng'otulaga engeri gy'olinamu omukwano kyoba otunnyonnyola abamu bakomawo ku mirimu bakooye omwaniriza otya yonnyola ebintu yolinga nga yatafumbirwanga oyagala tubagambe nti tobeera nk'omukwano nyonnyola ebintu ebyo omusajja bakoba bakola ku masajja ndiso one nyonnyola ekyo kyentegeeza ekyo engeri gy'oyinza lagamu omuntu omukwano ng'abantu bangi babaddeko mu mukwano naye lwaki banoonya abantu abalala ayagala agenda okufuna ng'oli wanjawulo osinga bye yali abaddeko nabo tewali nsonga lwaki omuntu afuna omuntu omulala nga byokola bifanagana nga ebyasooka era agenda kukolekawo kati kyanjawulo kikyoyina eri abakyala abalala omwami yajja kyaba yeesunga omwana ajja kyaba yeesunga so okuwa omusajja keya nnyinnyonnyole keyeeyo nnyinnyonnyole so okubeeraawo mu budde bwaffe so omunaazaako amaaso okumunaaza ebigere nasobola n'omukuutawo ku bigere oba omunaazaako ku mubiri gwonna ne mugamba tulako wano nkunaazeeko olabika okooye n'omusiiga ebizigo n'omwane ku bbeere emusiiga ebizigo nga bye bakola ku baana tugende mu maaso sobola n'omutwala mbuli ne mwebasa sobola omunyiganyigako ku masaagi mufaako era nsobola omuwakeya kyensobola okugamba muwulira omuvaawo nga mugamba nti Sonko tabaagaliza batya okyatwongera sijja bongera bingi ebisigadde ajja kujja byerabire ebisigadde bajje babyerabire kiri mutu twogere njagala kati oddemu obeere brief ogamba amanya gange nze gundi nina emyaka bwegiti pangalira mu kitundu gundi ndi wa ggwanga bweriti njagala omwami alina emyaka bwegiti owa tribe bweti owa ddiini bweti katugende direct yawe tribe eggwanga kyogago biggwanga olyagala oba olyagala ng'ogamba sifuddeyo ku ggwanga okitegeera naye katandika side yo tandika n'amanya bana amanya gange abandaba wano nze gundi weeyogereko then omala oyogere ku muntu gw'oyagala then tugende ku namba y'essimu tugende sabula emboozi sooka otandika kale namba tujagireta oluvannyuma naye tandika amanya gange nze Nanyonga Grace nina emyaka 27 njagala noonya omubeezi malayo yogere eggwanga nebiki byobeera kyokka weemaleyo wenna olyokedde neyogere ebyomuntu gw'oyagala tuddemu amanya gange nze Nanyonga Grace nina emyaka 27
Ndi mukazi Munyarwanda. Mbeera Kawempe. Beba biwedde otandika omuntu gw'oyagala. Noonya omwagalwa. Okutandikira ku myaka 32. Okudda waggulu. Okudda waggulu. Wa 3 wennyini 28 tobaagala. Abo sibaagala. Sifuddeyo baggwanga ki? Kasita oba nga olina omukwano osobola okundabirira. Sifuddeyo oba olina abaana ze nsobola obbalabirira nga naawe osobola okulabirira abange singa tuba tukwataganye. Okay, biweddeyo. Abakyala mbaga njagala ayina ssente, njagala yazimba, njagala ayina emmotoka. Njagala omusajja nga yazimba. Ate azimba akyapangisa. Saagala nnyo basajja twezimbe. Njagala nga ayinako watuuse. Njagala nga ayinako watuuse nga nange nyina we ntandikira. Njagala omusajja. Waliwo omusajja ali eyo ng'ayina mukyala we ayagala kwongerako wakubiri. Omwaniriza. Waba asobola otulabirira simulinaako obuzibu naye mwaniriza. Okay. Biweddeyo. Okay, tulina omukyala mpozi wangamba erinnya ki? Nanyonga Grace. Tulina Nanyonga Grace yeddira Nnyonyi muzzukulu wa Mbaziira anoonya omubeezi omwagalwa. So oba nga gy'oli salako ekitundu. Enamba y'essimu tugisome. Ogibawe bakube. Ngenda gibawa. Tuweere leeta typing okwo tuwe enamba ya Nanyonga. Y'essimu ogimpe wano eno ate mbeere nga tugisomera abantu abatulaba. Wandika nga wookubirayo owandiikeko oba search noonya awo otuwe enamba imukolete otwereze. Wabeere ng'otuwa ennamba ya Nanyonga babeere nga bamufuna. Ennamba ku WhatsApp kweri. Enamba gy'ompadde evuddeko. Sembera tekeko ennamba eno evuddeko. Batuwe ennamba gye tewobadde ogitadde ku WhatsApp kweri ennamba. Tubeere nga tubasomera ennamba ya Nanyonga. Kale twongere obajjukiza nti tukola airport pickup so bokoma ono mu Uganda. You can travel with Songo. Tambula tunyumirwa tukomawo bulungi. Ayagala kamera tugikozesa nga tutambula. Atagyagala it's not a must that kamera erina okubeerako. Okitegedde. Kubeera tutambuza abantu bangi safely ne babeera nga batambula. Namba ya Nanyonga ndowooza yiino gibeesomere. Ennamba mpya tonna bagikwata mu mutwe. 0775 siyo. 0775 97 39 93. Giddemuuko. 0775 97 39 93. 93. So namba ya Nanyonga ku WhatsApp kiriya. Kweri oyinza okuba ng'oyita ku mukutu ogwa WhatsApp oba okugikwata omukubire direct mukwatagane. Twagala nnyo abantu abali serious. Kitegedde bulungi nnyo. Tubeere ng'omuntu afuna kyayagala. Tumanye nti ekyo nakyo tukisolvinze kiwedde. So mukwatagane mwogere. Njagala mumpite buyisi ongambe nti kati Sonko nti ye kati gwe muko. Enkoko kansoke giwa gwe bifo giwa beeri. Ng'osooka ng'ompe yange. Enamba atagiwulidde bulungi. Osobola okwesera ennamba eyange era ya WhatsApp nembeera nga ate ennamba njikuwa. Butereevu nobeera nkwatagana Nanyonga ono kazanyi kabe nkagenda mu maaso. Kaki akatalekeka koyagala otugambayo nga tumaliza programu yaffe eno. Katalekeka? Tuweeyo akalowoozo konna. Oyinza okawa omusajja nti omusajja ajja anoonya kimeka kyondi bwoti ne bwoti. Oyinza otuwa akatalekeka nga kaligenda mu bantu abali mu laavu kakikoobagambayo. Weebityo kyonna. Tuweeyo ekigambo kyonna ekyamakulu. Akatalekeka. Omusajja oyo ajja suubira okuba nga alina mu kumanyi g'ekisajja agamumala. Onoonya omusajja nga alina amanyi g'ekisajja nga agamumala. Toyagala bana kutambako kati n'akoma wali. Saagala muntu atambula mayiro ntono. Ekidwalano n'ekitambulya ddala kiriya. Nesigala nga ndi mukakamu. Wakoma ddi okukoloye?
sijjukira ebbanga ddene. So yagala omuntu agenda okumalako ennyonta nga kiriya. Naye ebyemyaka olwo omuntu ayinza okujja nga alina qualities zonna zoyagala naye ng'emyaka taweza 32 y'omugoba. Oyinza obbanga emyaka nga 3 kale ng'akusingako oba nga mwenkana. Nali mu 37 okudda wa 27 okudda waggulu. Abamuto simwagala. Kulwaki? Aba alina buzibu ki? Obuza batalina maanyi bulungi gamala. Kale njagezaako ndabe musobola okugezaako naye nentambula naye nendaba. Abantu oyagala mu meeting mutya mukome kwogerera ku simu mwagala mufune time mu meeting kinabba kitya? Ekiba kisobose tusobola okufuna time ne tumeetinga. Ne mwogera buli muntu alaba munne. Kale nze Sonko Muhammad ne Professor Kaide ku kamera olunaku olwaleero yabadde nga kwata ebifaananyi bino ne for airport pickups contact me enamba y'essimu 0706794729 WhatsApp imo botimu enamba eyo kweri ku mobile money kweri limanya ganga Sonko Muhammad mu mbeera y'emu enamba ya MTN tugirina eri 0782952155 WhatsApp kweri bwe gikuba direct eyitamu okweza WhatsApp kweri era mujje tubere nga tukwatagana tutambuza abantu okuva ku kisaawe Entebbe paka ewaka ku mulyango naye bw'oli buddayo nga tukolaganye bulungi era ndikuzaayo mu mbeera yamu njagala okubanjulira Senga Buti n'eddagala ly'amaanyi g'ekisajja ng'omwami atambulako akatini nga muli mu nsonga zire ez'ekisenge yenyoma musayiza asobola nga kwasaganya bulambalamba mukyala ali eyo tewagenda kukyalira nsiko obulamu nko ensulo zeetaaga okuzibukula obeere nga ekintu kitambulira ddala malidaadi sana okutobya obuliri oyinza obba nga bekwata Senga Buti. Betty's Touch and Beauty Studio oyo abadde buloba era ayinayo branch naye ate kati yasembedde mu kibuga Kampala. Enamba zero ku squeeze back zirimu ebifaananyi bya make-up ebya saluuni gyako enamba omukubire ku nsonga y'ebyokunyirira kupangisa gomasi ez'okumikolo okutimba ku mukolo gwo make-up manicure and pedicure weekwate Betty. Kale tuyinza obutasukkawo olunaku olwaleero mbadde ne Nanyonga ogambe Nanyonga ani? Grace. Nanyonga Grace gwe tubadde nayo ku olwaleero tujja bantu mu programu zaffe endala. Kale assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.